saba ku mutima bulungi ku moyo ya Uganda buli muntu agende wakaba nange muwide buli muntu mugende peacefully. Olunaku lw'eggulo bannabyabufuzi bano baalidde Matereke ne poliisi awamu n'abantu ba bulijjo abatannategerekekwa kigendererwa kyabwe ababa batuusizzaako obulabe. Abamu ku bo baakubiddwa n'okwononerwa ebidduka byabwe ate nga n'abalala baakwatiddwa era nga nakati bakyakumirwa ku poliisi. Olwaleero abamu ku bannabyabufuzi bano bakedde kusisinkana ku City Hall mu Kampala okwogerako ebyo byabatuuseeko olunaku lw'eggulo awamu n'okulaga obutali bumativu baabwe ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga. Tulina obuvunaanyizibwa eri abantu ku lunaku olwokusatu programu egenda mu maaso. Tuddayo e Kawempe okuba raale gye babadde balemesezza okubeerawo. Nze tozitombuuza nti ate ggwe kati bino obiyingiramu otya kubanga nze emyaka gyonna gyemaze nga nkola kumpi nkoze mulimu gumu gwokka ogw'okulwanirira eddembe lyange okusooka nze ng'omuntu n'eddembe lyaffe ng'abantu. Wabula yo poliisi egamba nti terina kigendererwa kya kwagala kuba bannabyabufuzi bano kyokka yabadde bataasa ku bantu ababadde bagala okubatuusaako obulabe. The police was very responsive. They moved in quickly, rescued the targeted the people, the Lukwago and the party, and they were able to evacuate them and took them to their homes without any injury caused to them. Ate yo mubaka wa masekati ga Kampala mu Parliament Muhammad Nsereko agamba nti okusinziira ku ekyo kye yalabye ekyatuusewo olunaku lw'eggulo banne bano naye abayise bakuba olukuŋŋaana ku Lwokuna mu Kampala wakati. Tewali muntu waffe yali akutte ku muggo n'akuba yadde mu poliisi yadde okasuka ejjinja. Lwaki ekyeggulo kyabaddewo nti abantu ba bulijjo twanoonyereza kyonna ekisoboka okutuuka olwaleero tetunnalabako muntu wa bulijjo yadde alina kifo mwabeera Kawempe. Okutuusa nakati kitegeerekeka nti nze nkyali pulezidenti w'ekibuga kino. Mwami Museveni tekimulondanga. Abantu baffe abayise mu bizibu ebingi. Ye Besigye bw'agenze okubanja ebintu bye byamuwambiddwako ssaako n'okubanja abantu babakwatiddwa olunaku lw'eggulo ku poliisi e Kawempe bazzeemu ne bamukwatira nga nakati akyakumirwa ku poliisi y'Ekira. Poliisi egamba nti teri muntu yenna agenda kukkirizibwa kuba lukuŋŋaana mu Kampala okuggyako ng'emaze okufuna olukusa okuva gy'eri. Dini Lubowa Sava, NTV ku ssaawa emu.